oyogera ku lwaba MP ne ba members ba NUP bonna oluvannyuma ojja kuyita president naye bonoolabayo ataleke nga butogera naye olugattako sebo bwe buvunaanyizibwa obwo neyanza sebo banagomba gyemuli anga muze mu bungi kitegeeza mwenna mubadde mulindiridde omusajja ono okubikola. Twagala okwebaza Katonda olw'olunaku luno nga tululindiridde. Oyo Zaake oyo bulijjo tumugamba naye Zaake sitole ki ebintu bino bikole. Manyi pulezidenti oni atusoomooza nnyo atulangira era ne tumala ne tubikwasaganya. So twagala okwebaza Katonda kubanga Zaake atambuddeko step esookera ddala. Zaake oyo nze nno mubuulirira kubanga ebyobufumbo nange bimazeemu ebbanga. Ama mukyala wange jangu obufumbo mbumazeemu emyaka egiwera ddala emyaka 2 weddu era kale bantambuddeko kati bazaake abo baluwongoyi abo baani balaba wano abatannabituuka nabikola bajja bikwasaganya. Oyo mukyala Senyonyi President ono siderabira twali tuveeyo nga tuva kuyiriba batusabudde tiyagasi biki kati nga tukomawo Kampala nangamba naye Senyonyi kakati nze ninda kuddayo waka mukyala wange Bobi anyiga ebiwundu akola atya nanga kakati gwe wonoddayo ebyo ebiyenje n'emmese binakwasaganya nenyiga nengamba kanfuna omukyala era nemufuna si muwe bali kubeera kyakulabirako kyala newoddirayo bampadde obuvunaanyizibwa okulanga abantu betulina abakulembeze kansoke nsabe bakansala mwenna muyimirire bakansala baffe abali wano buli kansala ali wano kansala saba muyimirire aba 3 n'aba 5 okay nomukulu ono speaker wa Nakawa oli tumuyita Dadino Moshi oyo Moshi oyo nze nalina emyaka 4 nga mulaba ku TV ng'afaanana bw'ati omusajja takaddiwe naye yaseze omuto kyayogera yamulaba ng'afaanana bw'ati. Ne speaker owa Kampala Capital City Authority Honorable Mala naye tuli naye amu minister bane mwetulire bakansala baffe kansabe ba meya abali wano tuyimirireko bameya twatambudde nabo n'omukulu mbeeraze wawali Lubaga ali Mulyanyama sajja mulabi wa firimu oyo atunyumiza firimu oyo buli watusingana ne president nga atubulira firimu ze yalaba nga mbibandera akyagendayo tulina ne bameya baffe abavudde ebitundu by'emityana mwebale kubeerawo kansabe ababaka tuyimirireko. Parliament yo nejjude bannamawulire saba tusetukeko katono abantu abo baagala okulaba ku babaka baabwe. Yes kayala tusetukeko kayala abantu abo balabe ku babaka baabwe. Zaake nayimiridde abantu bano buli omu banetemuwa speech yasirinyayo n'ekitundu kyokiddira siwe bwawo nawe omukolesebwe nakubuusa edda pozikanandikire ku bestman nayanziza nnyo yasita erinnya n'ekitundu kyokijirira. Amanya Karim Masaba omubaka akiikirira Industrial Division mu site y'Embaawo era ebestman wamu oke tukatambuza kazindaalo Aisha Kabanda Linya Babutambala mubaka omukyala ate nga mu kibiina kyaffe ndi mumyuka wa sekretary general banagomba takisobwala olwo nenga wammwe wali Butambala Amanya agambe yansoma nje kyebakutika omubaka omukyala ow'ekibuga Jinja ate namutebe w'ababaka ab'ekibiina kya National Unity Platform. Nze barabuza bakumena nze semu
omubaka atwala abantu evangelist. Mawanga Kivumbi, omwaka ow'ebitanda. njagala okukozesa omukisa guno abagole bakyafuna ssente Evans abange njagala okukozesa omukisa guno baganda bange okubakoowoola n'obegayirira spin away naye nsazeewo okole concert eno Freedom City ennaku z'omwezi 29 October obeere ku Freedom City concert nagitumye another lover likalubye concert ennaku z'omwezi 29 October Freedom City mubeerere mu baganda bange nsobole ate okufuna ssente ezibaweereza ennyimba endala kolanze concert yongera ennyimba 2 selekita akuba amaleyo ssente z'abaana tulina NUP secretariat ekweri tulinawo mwambi Lukwago oli munnakira yanga ne munne oyajja kimanyi nti kirabuno okojja